mwebale emirimu gye mukola. Ngatta ku bye nayogera bwe nali wano, njagala okubakakasa nti munze nate mugenda kuddamu okufuna obukulembeze obutuufu. Obukulembeze bwa nabaddala si byabufuzi. Bwe najja wano ne bwe navaawo namanya nti waliwo abansiima ate ne wabeerawo n'abannyiigira okulwana okugoba kasasiro wano. Naye nze kye mmanyi nti nataasa bulamu. Ndi mukulembeze afaayo ku bantu okubawonya embeera eyagwa ekiteezi. Ekyokubiri, ndi mukulembeze eyeewaayo okuvumwa olw'okukola ebiyamba abantu bange. Abantu bamanyi ebivumo ebyanvumya n'okujoogebwa kwe najoogebwa mu paalamenti eyo nga mpolereza amayirungi. Ekyo nakikola ku lwammwe, si lwakuba nti ngawoomerwa sigalya, sigatunda nti ngajjamu ssente, sigasuubula, sigatambuza. Naye kaakati abaweerera abaana ku mayirungi bo bajja kugenda mu maaso n'okunsiima. Nabagamba siwagira bagalya, mpagira abo abagatunda, abagasuubula, abagatambuza, abagalimamu, abagatwalamu amazzi ogafukirira, bonna ne bafuna emirimu. Waliwo n'abaŋŋamba abampaayiriza nti teteyagaba na kawunga ka COVID abooluganda nagaba, naye tebyali byakwemulisa olw'ensonga nti ekyo si kikula kyange. Ekyokubiri, kinaakawunga abataakagaba mu nkukutu baabakwata ne babasiba. Naye n'ekirala nga temunnaba kunyiigira nze yagaba akatono nga bamulowooza. Musooke munyiigire yatuteeka mu mbeera ey'okulya akawunga, kubanga teyali mmere yaffe. Ekyokubiri, oba kyakusatu, waliwo abaŋŋambye nti nakola eddwaliro Neebale, nti naye ebisale si birungi. Abooluganda kambabuulire, eddwaliro lye mutendereza okukola obulungi ne lijjanjaba, ekiriwo enkizo ku malwaliro amalala ageetooloddewo ne galemererwa ne baweereza mu lyo, kye kika ky'eddagala kye tukozesa. Wateekwa okubeerawo enjawulo mu miwendo wakati w'eddagala ettuufu n'eddagala ekkolerere. Olaba batandikira mu ddagala ekkolerere bamaliriza bazze ate ffe ne tubawonya. Mbasaba muwe ekitiibwa ebintu eby'omuwendo. Mikwano gyange mbeegayiridde, eddwaliro eryo saaliteekawo kukola magoba, naliteekawo kuyamba abantu, era kirikoze. Nateeka essomero e Kasenge awasinga abantu abali bubi mu Nzigotta. Ekigendererwa si kulikolamu magoba, naye okuyamba abaana baffe basobole okusoma, baleke kutuuka mu maaso eyo empapula zeeveere. Era si kukolamu magoba. N'abaana bammwe abasomerayo kakabeere akawunga ke balya ku ssomero nkalima mu nnimiro n'enkabaweera bwereere. Nkikolanga mukulembeze ayamba abantu nga nange gwe muwendo gwentadde ku byenjigiriza by'ensi yaffe. Abooluganda, yagadde mbajjukize, awava munno tewadda munno. Bw'oyagala okujja Sseggona alwanirira ebibanja byammwe, amatosi ng'agenda okukoona amayumba okugasenda, tewadda munno, wagenda kuddawo mubbi wa bibanja. Mbadde ngoberera bano abasazeewo okukola omukago n'enseka ne ŋŋamba abantu batuuka ne wano. Juzi Manankani yatugamba nti munne gwe baali bagenda okwogera naye ku press conference pressure zaali zimukubye. Kakati mbalabye nga bali bonna ne ŋŋamba kakati ono agumidde ku mulwadde. Ne mbasaasira, ne mbasekerera, ne ŋŋamba nti olw'ekisa kya Katonda tujja kuwangula. Basaba akalulu ka Bitokote, basaba akalulu ka Sempala, basaba akalulu ka Sarah Nakazona. Tukole akajegere. Tubadde tulina ekizibu wano ate mukimanyi. Ekimu ku bennwanaganya ne kansala
waffe wano weesu 5 mubbi yejja nanzibako emitwalo 7 ng'agitwalira abasajja abaagala okugula pampu ku kirombe ky'amayinja wano bakuba amazzi gave mu kifo basobole okulabirira abaana baabwe kyaza emitwalo 7 n'agibba kigamba abaana bazibu ate tayagala omugambeko kale okusalawo kwammwe oba mukyayagala abo kino ebyempeereza njagala mpeereza ebintu nga bibatuukako owulira kyaze yajja nengaba akawunga akeeno baŋŋamba n'atakatuusa ate bakabanja nze bavunaanana mwe bakansala mwabampa kukola kisiku nnyamba naye kati nanziba sente emitwalo 7 nesimusiba nabba akawunga nesimusiba mwagala mukulembeza afaanana atya nze nalowooza nti abantu abakulembeze tuzimba bazimbe tubabuulirira ne tubamalamu engalo empanvu ne tubamalamu emize emibi naye kati abo be muba mumpeereza abooluganda ne munnenya nsaba mumpa akalulu kammwe ne bannange bensabidde akalulu tugende tubaweereze tubeere n'obuweereza obwannabaddala obutuukako ground ebigambo bitokote byabagambye ebikulu naye bali abaliyo ku ggombolola babadde tebabirowooza nako tebabitegeera kubanga ekyamazima bannaffe babulamu nsaba ekisa kya katonda kibe nammwe mukama abakuule akalulu ka 15 January 22 January lwe tulonda aba LC5 ate nga 4 February abooluganda tulonde Bitokote ne ttiimu ye mukama abakuule